omuterevu omulungi era ina kyekumidde ku Sugar TV babale kubanga okyaje kumiddeko amanya agange nze Kalowethers the mentor okutuusaako program omwana w'enkya ate nga mu program eno tuba tutunulira ebintu bingi olunaku lwaleero nzize n'omulama okugamba nti child abuse nga child abuse kitegeeza omwana engeri eddembe lye gye litooweddwamu omwana abaana bangi tubalabe bali ku streets ate nga balina abazadde baabwe abaana benyigidde mu bigundi by'obubbi naye nga obuzibu bwonna buva waka tobusanye kwerabira nti no program eno ebeerawo kuva ku Monday paka ku Friday essaawa 2 paka essaawa 4 ez'okumakya nga mu program eno tuba tutunulira eddembe ly'omwana omwana w'enkya agenda kubeera otya ate nga munnange gwali eyo tosanye kwerabira nti nno omwaka mupya guno eno engeri gye tuli mu mwezi ogwokubiri enkuba ndaba etonnya nnyingi ng'omulimu genda olime ate nawe wasuubira okuba nga oteekawo akayumba genda okateekewo kubanga ensi teriiko kulinda ate munaye naawe omwavu anaagoba obwavu tolina kubeerawo ng'olinga lubunani nga buterevu mu programu eno tugenda mu maaso nga tukutembeeta ku nsonga ezikwatagana ku child abuse wabula nga ate tosanye kwera nti mu programu eno sitambudde nzeka ntambudde n'omulungi n'omugenyi waffe omulungi agenda kuba abeyanjulirako amannya ge ate era tube nga tubatembeeta ensonga mukwano ngaasanyusa okukulaba webale kukyalirako mu studio zaffe nange neyanziza bannange onyirira webale kusiima naye naawe omugisonyiridde bannange abakasente kali wammwe lukka kalimu mmwe abatuyise wano kale munnange nno omulungi ogenda kunnyambako obuyambi obeeko kyogambako abantu eyo abakulaba ku Butambirwa TV ku Sugar TV zaffe bakulindiridde bonna bagala kuwuliriza ku ddoboozi lyo baagala obatembeeteko zineenezibwa naye nga tonnaba kuzitembeeta sooka obeyanjulireko amanya g'ogwanyi oviirijjewa ndabona bagenda kubabalira neyanziza nnyo omulabe ku Sugar TV amanya agange mpitibwa Nakimuli Salma era nga nviiridde mu kitundu kye bayita ekya Mukono district era nga ndi wano ku Sugar TV n'omulabi waffe yenna ali eyo nsuubira otulaba tuze n'ensonga n'omulama nga presenter waffe bwabutugambye kwa child abuse nga Nakimuli Salma wabagambyeko ensonga nti tugenda kuba tubatembeeta child abuse kyeki wabula nga tete tunabagenda mu maaso munnange omulungi ali eyo gwe wena olina kyoyagala okulanga olina ssomero okuba bifaananyi fe aba Sugar TV tukutegeeza nti nno tukulangira bizinesi yo mwatu n'ofunamu omanyi munnange twagala tukwasaganyiza ekintu wamu tuba tufunamu nga naawe ofunamu tetwetaaga obeereeyo nga te obuyambi tubulina nga tusobola okutuusaako ofisi zaffe zisangibwa wanene omukono nga twetaze osobola okutusanga ku nnamba zaffe 0759 08 93 73 kulikayo mu buwango bw'abakama baffe obulango bw'abakama baffe nga omuwulidde nti aba Sugar TV genda munnange okubanga jangu oleeta akalangoko nga teweetanye kwerabira nti no ennaku z'omwezi ziri 4 omwezi ogwokubiri 2024 tugenga wenna kutegeezezza omulamwa gwaffe nga we twakukugambyeko nti child abuse nga child abuse eno kubeeranga ku kyobolwa ddembe ly'omwana nate njagala tulabe biki ebiviiriddeko okubanga eddembe ly'omwana lityobolebwa ensangi oba what are the causes of child abuse nga wenakyazizza omugenyi waffe njagala ate akubanga okulaba nga tunnyonnyolako what are the causes of child abuse neyanziza nnyo neyanzidde ngera tukagenda mu maaso ebintu ebiviirako omwana okubanga ayisibwa eddembe lye lityobolebwa ekisooka mu byo nga tulina nti embeera y'obwavu mu families mu maka gye tubeera due to financial stress obwavu buviirako omuntu yenna oba omwana yenna mu family gye tubeera mami daddi wabanga talinamu kasente obanga embeera si nnungi talina mulimu nga nze omwana nsobola okufuna stress eyo nekiviirako kubanga siina mirembe ekivaako kubanga kireeta okubanga mbeera nga mbuliddwako eddembe nga nze omwana era ngaeyo ensonga esooka tulina nti poverty bwetuyita obwavu financial stress due to unemployment nze mwana taata maama tulekerawo okulaga abaana nti nno akasente tewaliiwo alisi tumalire ebintu eri nga tutubogolera abaana nti obakituleka kuteekawo mbeera ezo zaabwe kaseera abazadde omwana oyo waliwo woolabanga omwana abadde akola ebintu ebirungi ate n'ava eri n'amubogolera soka kyekyo kyegoma amaaso era kyekyo bwe kityo bwe kiba obanga tulaze mwana oyo nti nno
nti omanyi leero madamu Karo tetugenda kulya nti tetwaliwo kasente omwana we tajja kufuna nti nno okweraliikirwa ku kago kaseera nti mami era talina ssente abeera nga yeegomba bali eri ate kigenda omuviirako okukola ki okufolowinga bigurupu byatalina kukola ki kufolowinga nate era nga tukyayongerayo ne kozi ezo manyi ziba nnyingi nnyo ebintu ebiviirako abaana okubanga eddembe libagwebwako balivaawo tuba n'ensonga endala nti witchcraft witch doctors abalogo abazadde baffe abamu benyigidde nnyo mu mbeereza ez'obulogo oba bano abantu tubeera nabo ku kyalo kuwalana mbeera ezo nti omuntu asobola ofeeri n'agenda n'akulogoba n'akulogera omwana omwana n'atandika okubeeraawo ng'alinga zolo nga tanakyategeera ng'ali awo kati ekyo nakyo nekiviirako omwana oyo obutafuna mirembe yadde kwegamba nga eddembe lyenga y'omwana limuweddeko si abazadde bannaffe abali eyo ffe tuli baana naye tubasaba ebintu ebimu abanga mubikola temutuusa bulabe ku baana b'abantu ekyo kyo nga kyo abantu oluuyi luno era ensangi mu myaka gino bantu benyigidde nnyo mu bintu by'obulogo mwana myaka muto naye ng'era alumba obulogo naye omuzadde nga ggwe oba tokiraze mwana tekijja mumalako ddembe era obumanga mukola ebintu ebimu making sure nti abaana abo tebakola ki tebabimanya ate tebabyettanira kubanga bagamba charity begins at home wenkulaba ng'okoze kino nange nja kukola ki si bwe gutyo guli era nga tukyayongera mu maaso n'ensonga yaffe ey'okusatu eviirwako omwana okubanga amalibwako eddembe tulina obuzibu bwa step mothers abaana nga ffe dadi agenda kujja wano eno afuneyo mami omulala soko simbe wakati kati woyogerako eyo ensonga ya step mother nga kyogamba kibi omuntu okubeera ne step mother si kintu kino kiba kibi omuntu okuba ne step mother naye nga ffe abaana tusobola okuba nga tulina obuzibu naye ate olumu ne bano bwe baba batuleetedde nti ye mami owokubiri naye ng'alina obuzibu si nti nyiza okuba nga nze omwana nti nze yayagala okuba nga nange nfuna step mother naye okubanga waliwo obutakkaanya obanga mami wange yakatata n'asalawo nti kanfuneyo muki mami omulala asobola okuba nga alabirira abaana naye abazadde ffenna abali eyo woba okimanyi nti nno oyina omwana gw'olabirira nga si wuwo naye ng'ate eddadi w'omwana oyo gw'oli naye bannange tukuba emiranga tubayamba tusaba mutusaasirire abaana era naffe mutwongere okutusaasira okubanga temubalaako baana mirembe mu mbeera y'okubawa ebintu bye batalina kukola okubabuzaako emirembe n'okubabeera nga tebalina kubeera nga babeera mu bweraliikirivu buli kaseera omwana muto myaka 3 n'omutika aliita 10 y'amazzi akuba nti nno maama osinze yamutuma ekyo tekikyakola ate namunaayo ab'ensangi zino balina omuzoogo sinze yamutuma sinze yanobani okitegeera ekyo kiba tekikola obanga obiyomere mumami eri neddadi kubanze tusambanya biki byaliwo so ba step mother ffenna abali eyo wobanga tosobole kubeera na mwana wamu kiba beta openly n'omugamba nti sijja sobola okusinga okumalako omwana oyo emirembe n'okumuyisa mu mbeera etasaanidde n'ekirala ekiviirako omwana nga nze eddembe lyange okunzigwerwako ng'olesa ensonga ya step mother nga nze nti nze leero Salma nfiiriddwa taata wange oba nfiiriddwa maama wange mwe abantu abavaayo nga mmwe abazze nti nno muli bakuza nti ngenda beera n'omwana ono kyetaagisa okubanga okikoze mu bulungi era naye omwana oyo omuyise mu mbeera esaanidde si nti kumujjukiza buli kaseera nti maama waali bwati maama waali bwati maama waliyo teyakikola nga gona kyagala biki twetaaga ffenna nga tuyisiba mu mbeera nga yabwenkanya ng'era yaddembe nga oba okiraba nti wabanga wange gwe bakikoze kiba kinnuma so ensonga ziri nnyingi nnyo naye olw'enfunda y'obudde neyanziza webala nnyo bulungi Salima kubanga otuwaako obubaka nno bulungi nnyo suubira munnayuganda munnange ali eyo ogenda kubanga okuteeka mu nkola mwena abazadde abali eyo naddala njogera nnyo ku ba step mothers oba wajja kufumba waka tewajja kutulugunya mwana omwana mwagale nga taata w'omwana weyavaayo najja n'akukwana n'omwana naye teyamanya biki byaliwo mwagale muwekeya nga naawe bakulabirira ewaka naawe oli mwana wa muntu nono naye gw'otulugunya naye abeera mwana wa muntu ate era n'okuviibwako abazadde katonda yaba asazeewo teri muntu ayagala kufa aleke mwana we ku nsi so kati
mwabalabirira abaana ababatwala nga bazadde baabwe bamaze okufa mubalabirire bulungi ate munnange ekyo kijja kuba kiyambako okubanga abaana bafuna obwenkanya so kati ate ngenda kubanga era nga omukyalo ono nkyamulina njagala tuweyo biki ebirabirwako olowooza biki ebinyigiriza abaana abo example kiki oyinza okundaga nti omwana atulugunyizibwa bwati kakati omulabi waffe wa Sugar TV tweyanziza nnyo okubanga otufollowingera otusubscribinga otulikinga otucommentingeko nebaza madamu waffe madamu Carol okubanga mpadde akakisa kano nga tetukyagenda maaso ne programu yaffe nga tugenda ku bintu byensobola okubanga mbalaga examples byendabirako nganze omuntu nganze nti nno omwana oyo ayisibwa mu kunyigirizibwa oba amalizibwako eddembe erya bulijjo nga mu bulamu omwana walina okubeeramu ng'era ensonga esooka eyinza omuntu gyensobola okulabirako nti nno omwana oyo eddembe limuweddeko ensonga esooka munnange okukuba omwana kyogamba omwana talina kunenyezebwako talina kukubibwako si nti omwana talina kukubibwako naye omwana okumukuba tekikyetaagisa okususa nedda abaana b'ennaku zino kankubulire bawulirira abamu ku kabiri ng'otaleeta muggo okukuba mwana abaana abamu tebawulira tetugaanye wabeerawo enkuba naye wandigambye nti omwana talina kukisusa waliwo omuzadde akisusa kankubulire nedda era omuzadde yenna akuba omwana essaawa eno sigambye nti tokuba mwana naye omukubi otya nze nsobola okuba eri nenkuba omwana nga mukubisizza kigambo naye nga simukubye gy'onaakoba okukuba omwana oyo gyajja okukoma obutakuwulira n'obutakuwa kitiibwa kuba ntuuka nenkimanyira naye wemba eri nenkuyita nenkugamba kasi mujangu mwana kino nakino nabo kino kiri sikyagala kiba kimala wemmanya nti wenzuula omwana owange nti nno wennaamuvuma ngenda kuba nga amukubye wenaamukuba talina kyagenda kyuka okujjako okumwogera ku mpuku so okukuba tekwetaagisa ate kisinzira na myaka kijookuba omwana yenna watuuka emyaka 67 aba awulira biba byakuteesa kukiba ne muteesa n'oyogera nti mwenyi kino bwe kino bwe kiti sikyagala kino bwe kino bwe kiti sikyagala si ensonga y'okukuba eyo tekyetaagisa essaawa eno era ng'ensonga ey'okunganze gyensobola okuviirako ne mbagamba nti omwana oyo alayika okuba nga ayitibwa mu kunyigirizibwa okw'amaanyi omwana oyo wabanga yeeyawula okweyawula ku banne like isolating ng'omwana oyo yeeyawula bikaseera ng'ali munakuwavu ali mu nganze omuntu nsobola okuviirako okuba nga kintu muba kinkaliriza okuba nga nnoonyereza ku mwana oyo nti buzibu ki bw'alina nti nkusanze bukaseera oli awo munakuwavu ali awo omwana ayinaayina ng'ali awo bwate bwate si nti oba mulwadde oba ki naye olw'ensonga nti anyigirizibwa eri nekimuviirako okuba nga ali bwali ekyo kyekiriwa mu ekyo kyomba ntegeeza emirimu gy'oba omutisa omwana oyo nga giba gimweraliikiriza corporal punishments heavy omwana omuto okuba nga omutikka ebintu byetalina kumutikka neyanzagenda mu maaso ne ebintu ebimu byolabirako omwana nti nno lwaki atobeddwa oba buliddwako eddembe tulina ekintu ekyokulabirako ekirala nga kye bayita ekya defilement and rape bannange abasajja bonna abali eyo abakyala tumanye wawe tulina okukoma mu nsonga ezimu tugezeeko okubanga twewala embeera yonna yonna esobola okubanga etuteeka mu kukwata abaana abato mu kukwata abaana abato oba abaana batannaba kwetuuka ate si nti okukwata abaana abato nti defilement kiba mu kukwata abaana bato naye ate rape naawe wenna abeera ali eyo yenna nkusabeera nga nkoowoola era nga nsaba buli omu atuwulire waneeno nga tulwana ku Sugar TV nti tugezeeko kubanga tulwanisa ekintu ekyo ffenna abazadde gye tuli maama ne taata abaana abawala n'abaana abalenzi okubanga twewaza ebintu ebyo abaana basobola okubanga baviirako okubanga bafunamu okukopakopemiza egyo egya defilement examples oba ebintu byolabirako nti omwana ono eddembe litobeereddwa tulina nga tugenda mu maaso n'ensonga ya defilement kyayongera nnyo okuginnyonnyolako nga nyongera okugigaziyaamu nti defilement kyekino omuntu w'emyaka 18 okweyongera waggulu n'omusanga ku mwana oba mukazi oba musajja oba mukyalo oba mwami n'omusanga ku mwana ali wansi w'emyaka 17 n'okuka wansi so munnange eba defilement
eba defilement era balabe yoli omusanga kuwa myaka ebinogamba kati wo myaka ebiri amwagazaali musajja wa myaka 2 ali mu kumwana wa myaka 9 n'ogamba tema nsonga nnungi nnyo era eyo oba ogirabye ensonga ng'eyo kiba kirungi nnyo ne weebuuzaako ku bantu abakukyalo oba omuntu oyo amwinako oluganda oba amwinako akakwatiro nawatali ekyo olina kudduka misinde nambiro omuloogawa olimboga z'amateeka era ne tuba n'ensonga ya repu nayo eviirako omwana nga yo kulwako eddembe ate reping eno teri mu bantu bakulu bokka oba n'abaana bato ne mufumba eyo gyebiri nomunange omuntu asobola okukaka ekintu kyotakola ki nayeyagala mbadde manyi bamu babafumbo oli aba yakugula yakutwala nedda mukwano sinti obanga wangula wansasula obuntu omukwano kitegeeza kunkwatanga ebintu biba byakukkiriza mukwano biba byakukkiriza so nga tugenda mu maaso tukyalina ekyokulabirako ekirala ekiviirako omwana okubanga eddembe limuweddeko child sacrifice bazadde bangi nnyo baviiriddeko abaana baabwe okubanga oba omwana wa munno okubanga amuwunza n'amubuzaako emirembe omwana ng'ali awo yenna alinganga zolo tategerekeka olw'ensonga lw'okuba nti no baagala ssente bantu bangi nnyo bakululiza ebintu bya duniya naye ng'ate tamanyi nti nno bibagira ate ku lunaku lw'enkomerero si abazadde abali eyo mwesonyiwa ekintu ky'okusaddaaka abaana b'abannammwe oba abaana b'abantu abalala. Sacrificing someone's child, it is not a good thing. Wabula ebintu etulina okukola essaawa eno kubanga tukuma abaana baffe kubanga bonna beeyagala kintu kyakukola nnyo ne tubalaga nti nno omwana nga gwo olina okukola ennyo kubanga obeera mu nsi nga weegombesa ng'ate abantu bakwegomba nga tugenda maaso era n'embeera endala yonna eno neglect of families yakuba ena gyogeddeko dda abazadde abali ayo mulekerawo okusuulawo abaana mulekerawo okumma abaana ebintu ebyetaaga omwana azze n'akusaba mami dadi I need this agenda eri tunana ssente kwasema mu klasi biki ebintu byebyo tebyetaagisa wabula ekintu kyakutuula ne muteesa bulungi nnyo n'abaana neyanziza nnyo mukyala Salima olw'obubaka obwobutuwadde mwatu nno essaawa zo ndaba ziddukira ddala eddakiika wasigadde asatu ate tuge nga tutundikira puroguramu yaffe eno tosaanye kwerabira nti nno munange wali ku YouTube channel yaffe genda subscribing ofollowing omale olaikinge ate era nawe ayetaaza okuleeta akalango dduka munambiro lungi nakyekumidde ku Sugar TV nga bwe muwulidde mukyala Salima watubuuliddeko examples za child abuse agenze nayogera ku nsonga ya defilement ti basajja buto bannange namwe muswaleko eyo gyemuli ate namwe abazadde abaliyo mukumu abaana bammwe bulungi abazadde abasinga muleka abaana ewaka omulekedde omwana kuba waliwo sinayo gye nalaba omuzadde agenza okukola akeerakola alesewo omukozi adda ku omwana yali mulenzi wa myaka 7 amukaka akaboozi so kati abazadde otaba mwana wo time obudde bwonna nga gwobulekera mukozi ekyo nakyo olina okukitunuulira ti omukozi ono ye abamuyonta muzibu omwana we olina okumufaako woba osobola omutwalako mu dekeya notawa time nyingi nnyo omukozi interakitinga na mwana wo so kati mwe abazadde abali eyo yammwe mulina okwebeereramu ate nga tetugenda kumala budde mbagambye nti akadde munnange katuliiridde empindi tugenda butereevu biki ebyandikoleddwa okulaba nga eddembe ly'omwana lino eno liddizibwawo gavumenti olowooza yandikozewo ki naawe omuzadde ali eyo biki olowooza bye twandikoze osobola okumpeerezaako ka message whatsapp yange enamba yange eri 079089373 ne tuwulira ku ndowooza ze naye nga tetunaba kugenda mu maaso tugenda kuba ate era tuddayo wa mukyala Salima atunnyonnyoleko biki olowooza bye twandikoze okuba nga tujjawo child abuse. Neyanzanye omulayi waffe wa Sugar TV tukyagenda mu maaso n'omulamwa guno era nga ebintu ebimu oba solutions ezandibadde nga zibwebwawo obwana okuba nga twewala embeera eno nayo neebaddewo ensonga esooka guidance and counseling oba counseling and guidance nti yenna omuzadde ali eyo oba omuntu yenna ali eyo bagambanga nti omwana takuba ki takuzibwa omu kituufu ekyo omwana onomuleka n'agendako eri naye waaba omwana oyo mulese n'agendako oweeri oba oweeri making sure nti
omwana oyo omugaidinze era omubuuliridde tufuneyo obudde nga ffe abazadde tutuleko n'abaana baffe tubabuulirire tubatereeze ewakyamye omwana kyalowooza tuku baana baffe akaseera okuba nga tulumya nabo sobola okuba nga tumanya ki mbeera ki gye bayinza okubeeramu era omwana oyo muyambi otya okusinziirako yembeera ate era n'abazadde abamu tebakyagala leka baana bagendako wasenga kubanga omulembe gwedda twagulabanga bakutwalanga ewasengawo ne bakubuulirirako naye abazadde bagamba tetukyatwalayo baana baffe baagala abaana babenyumba so omwana olina omuwa akaganya agendeko eri mu bantu ayige ku mpisa ennungi ekyo nno kiba kintu kituufu era kiba kintu kirungi nnyo naye ate omuzadde tekiba nnyo kyatteeka nti omwana oyo asobola okugenda ewasenga naye omuzadde nga bw'oba olina obudde obutula n'omwana wo era nawe omuzadde nga gwe osobola omuteramu empisa nga gwe n'abali abalala ne bamwegomba ewasenga titugambe kino tebagendayo omwana oli waddemu omutwala ewasenga naye ate kinyuma nnyo omuzadde nga gwe n'obeerera n'omwana wo n'omanya omwana wange kikyasinga okwetaaga era obuzibu aba akozebwa ati muyambako ntya bali basenga abaffe babanga tubakozesanga bakwebuuzaako naye abula basenga b'ennaku zino si balungi bakulekera baana oba okimanye nti basenga b'ennaku zino si balungi bakulekera mwana omuntu fana omwana wo bali tubaba tubeebuuzaako bwebuuza era nga solution endala oba engeri endala yonna yonna gye tusobola okuba nga tukozesa okuba nga tujjawo obuntu ng'obwo tusaba gavumenti eteekewo amateeka amakakkali eri ku abo abantu abatamanyi kuwetunira ng'amateeka ati okusetting out strict laws nga eno nti all children of this age nti abaana bonna bonna abali ku myaka bwegiti bonna tubafunire daycare centers naye omunauganda muleke abanauganda kati ab'ennaku baliwo okumenya amateeka tebakyawulira nedda mukwano gavumenti yaleero eno eya mwami waffe pulezidenti waffe pulezidenti Museveni abantu bajja kukyusa omuzadde yenna manyisa abanauganda twagala nnyo ebyobwerere we banaateekawo abasomesa kuba kati abantu bangi basomye abasomesa bangi wenaasitula nenteekawo abasomesa netugamba nti kati mu mukono disitulikiti tulina wali eri ekkuumiro ly'abaana nja kumanya nti omwana ngaali safe other than okuleka omwana ewaka for all the period ngenda kumakya nkomawo ki simanyi kikirala kiriwo naye kasita gavumenti yaffe tuyambako ne setting a strict rules nti all parents of this age having children of this age and this age are allowed to take the child here omwana oyo takkirizibwa kuleka waka olw'ensonga eno n'eno era nga ensonga endala abaana abaffe abazadde twefiiriddeyo nnyo era tubivuddeko nnyo okuteekawo embeera ey'entintino oteekawo embeera like setting strict laws according to the religion of the child nti omwana yenna olina omukubiriza omulage nti nno n'oba oli musiraamu n'oba oli mulokole ekintu kyonna kyonna ekisinga okuba nga kyamugaso era ekintu ekisinga okuba nga tuteekamu amaanyi kuba katonda kitiibwa na ddiini munnange wonna amanya nti nno eddiini kintu kirungi omwana ajja kuva eri engeri gy'aba nga agisomyeko omwana agenda kuva eri abeere nga awulire nga atya n'okutambula obwerevu ate ekyo kijja kuba nga kituyambako kubanga twewala ebintu ebimu nga bino ebya repu eyo nayo nsonga namba eryawo era nga tukyagenda mu maaso tulina n'ekirala abaana abawala abazadde nyongera okubiriza abazadde bannange mwenna mwena gye muli eyo abalabi baffe aba Sugar TV mwewalire ddala okukkiriza abaana okuba nga batambula ekiro mwewalire ddala okuba nga tutambuza abaana ekiro ate kisinzira waawe twatulaga omwana okula naye ng'okimugamba nti okutambula ekyo si kintu kirungi okwambala bati si kintu kirungi kijja tuyambako okumenyawo embeera emu eziri ku bintu ebireetera oba ebiviiramu oba ebintu ebivaamu okubanga omwana buddwako eddembe era nga solution zo ziba nnyingi nnyo naye ng'olwakadde nyongera okubagamba nti nomaliriza n'eno abaana ffenna gye tuli twewale nnyo obulabu obwebwereere obulabu osobola okuwewala kwekankubuuzeko ekibuzo kimukyala Salima essaawa zino manyi oli mukulu naye emyaka giri eri wali ogitegeera bulungi emyaka gyaffe gidefayikiramu nga kalolekisi ako osobola okali omala oyinza okuba nga omala omwaka mulamba tolidde ku lolekisi mwana w'obulenzi akuleetedde kalolekisi ng'osobola okuteefiirizaako kakati no mukwano nze nyongera okukugamba ekintu kino nga nze madamu Salima nayina nga nze embeera gye ngamba nti aino standard nedda era nga nze newonyimiriza ali ku kikomanda mukwano nedda abaana abawala tweteekeko standard gy'oba oyagala obulabu obwo bwebwerere anytime osobola okukeetuuzaako
obuntu bw'okutonera tonera mami wasobola okukakuwa tubeere bagumiikiriza ne bakaka osobola okuwanga era bagamba omugumiikiriza malayo omugumiikiriza awangula bingi era olw'ensonga eyo neyanziza nnyo neyanziza balabira ba Sugar TV. Ndowooza ezo omukyala Salimaazi ayogeddeko nti gavumenti kituufu yandivuddeyo nereeta ku mateeka amakakali naddala abo basseddubutto bannaye bakwasa obusungu n'ogenda olaba sseddubutto ali ku kaana ak'emyaka 2 years n'obuuza afunamu ki bannaye gavumenti yandivuddeyo neerwanirira ku bantu ba bulijjo olw'ensonga nti nno abaana abo bane balina okufuna eddembe lyabwe kiba kitegeeza kubalaawa nze ngamba bandibadde babalaawa naye nga gavumenti yandibadde etuyambako nereetako ku mateeka ate nammwe abazadde bannange mwebereremu ku baana bammwe. Charity begins at home. Olina okuwa omwana wo ki ekyokukola omwana wo batomutendese n'ensi egenda kumumenya ate nga munnange naddala puroguramu yaffe egenze ku ntiko kubanga eggwa ngenda kubanga ate omugenyi waffe musiibula njagala akubanga basiibulako n'oluvannyuma tujja kubanga tukomawo. neyanza nnyo neyanzike omuliza wa Sugar TV era nga neeyongera okwebaza okubanga Madamu Carol presenter wa franchisezaako wano tukkaanye era tuteese ku mbeera ey'abantu bonna bonna abaana engeri gye bayisibwamu amannya agange nti Kibanda Salma era nga ndiridde mukono ng'era nga tuli wano twongera okubategeeza nti musaba puroguramu zaffe zikyajja mu bungi omuntu era bweyagala okutumirako oyinza okuba munaye tata w'abaana bamulesewa nedda mukwano ate maama tomutumidde ntumira ku bakadde bange era nga nnyongera otutumira ne ku producer waffe manager waffe owa Sugar TV CEO tomwerabira Alex Miseid ne CEO waffe Alex Miseid nyongera omutumirako kubanga atwongedde okubanga tukyazaako wano era nga tukyajjira ddala mbeere bulungi mweraba. Ate nange munnange bagamba munnange naanazina ava mu ddiiro nange njagala kubanga mberekereza amannya agange nze Carol Weathers the mentor okutuusaako eno puroguramu omwana w'enkya tosoba puroguramu yaffe towerabira nti puroguramu yaffe ebeera ku ssaawa 2 ez'okumakya ate n'abange gwa ssaawa 4 ez'okumakya tugenda kubeera nga tukomawo n'olunaku lw'olwekya tosoba puroguramu eddako olina okutuscribe tukusaba n'obuwombeefu obw'amaanyi otuscribingeko ku mutimbagano gwaffe ogwa YouTube ogwa Sugar TV subscribinga likinga okomentinge.